ogw'ebisiyaga Pastor Kayanja gukyamutambulirako. NRM beetabye okulonda abaana bakwatira bendera mu kulonda kwa LC1 ekikonde kinyoose bavuddeyo ku bisago era munnange bangi batwaliddwa mu malwaliro. Kulamusizaako nate gwe yonna ampuliriza wano ku Uganda Atalagi nga bulijjo. Katusookere munnange ndowooza ewa Rajiv omugenzi kakati essaawa eno munnange omubiri gwa Rajiv omubiri gwafuuse eddavu zaabadde ennaku z'omwezi nga 6 olunaku olwokubiri wali erugogo abahindu we bookera abo ababeera bafudde era munnange Rajiv naye bw'atyo bwe bamwokyezza omubiri gwe. Kabadde kaseera kannaku nnyo. Siriu Lupareria ne famire bonna munnange amaziga gaabayiseemu era munnange Sutiiru mu kuteekako ebimuli famire Namwandu maama wa Rajivu n'abalala family members era nga basiibula essaala eyasembyeyo munnange olwabadde ogikobekereza bwe bati bonna amaziga ne gabayitamu kubanga kabadde kaseera kakukoleeza muliro kwokya era munnange bati ne bamwokya. Speaker Anita Among yabaddeyo nnyo era n'abo bonna babadde avuga nabo emmotoka z'empaka babaddeyo mu association yaabwe. Kale munnange kabadde kaseera bwe katyo Rajiv kati yafuuse eddavu. Munnange bwe tugendako wali wa Pastor Kayanja omusango gw'ebisiyaga ate bwe gutyo munnange kirabika gukutte ekkubo eddala. Waliwo alumiriza nti ddala kituufu Pastor Kayanja yandi ebisiyaga Pastor Kayanja oyo era mu maziga amangi bw'atyo ng'awa obujulizi. Kakati munnange omusango guno guludde nga gugenda mu maaso, omusango gw'okulya ebisiyaga era nga guno gukwata ku Pastor Kayanja agambibwa okuba nti ebisiyaga abiriira ddala okusinziira ku abo abamulumiriza n'amawulire agabadde nga gamubaako emabega yonna nga ali mu kkooti n'abajulizi. Pastor ono owa Rubaga Miracle Center Cathedral munnange omusango gwe bwe gutyo ate gwafunyeemukko enkyukakyuka oluvannyuma lw'omu ku abo abasajja abavunaanibwa okubeera nti ndo baagetaageta mbu misango gino bajja bagigetaageta okusobola mbu balina be beekobaana nabo okusobola okwonoona erinnya erya Pastor Kayanja. Kati bali ku misango egy'okuwambu oba okulumiriza ebitaliiyo. Kati munnange omu ku bo amanyikiddwa nga Martins Kagolo ono munnange mu bujulizi bwe yabadde munakuwavu nnyo era amaziga ne gamuyitamu ku lunaku olwa Monday ng'akakasa nti bannange oyo omusajja yambikkula bbuutu. Kakati munnange yabadde ali mu maaso g'omulamuzi Principal Grade 1 Magistrate ono ye Adam Byarugaba Kagolo y'omu ku abo abasajja 9 abali ku misango egy'okugeterera emisango gya sodomi, misango gy'ebisiyaga nti baageta emisango nga bawaayiriza Pastor Kayanja. Kali munnange bw'atyo yatulise n'akaaba amaziga ng'anyumya experience ye omusajja Pastor engeri gye yamukakkanako n'atandika okubeera nga munnange amulya ebisiyaga wali ebisiyaga. Kaakati munnange mu bujulizi bwe yaddaawa bwe yabadde tannaba kubeera ng'akubirako ebirayiro era nga tebwasobodde kubeera nga kwegamba babukozesa okuba nti oludda olubavunaana bano 9 nti kiriwo olukoze okujja okumubuuza ebibuuzo. Kagolo yagambye nti nno munnange yaweebwa ssente bamubribinga oluvannyuma bwe bati ne bamukakkanako. Kayanja kennyini ate n'omuyambi we naye n'amwefunira. Kayanja olwabali bamumaliriza n'omuyambi eri n'amwefunira. Kuziri Kayanja ze yakola ki ze yamuwadde nti teyakuwadde ssente sinze yakulukidde pulaani nange empaayo ku bisiyaga.
Kakati munnange nga talina kyakkola ng'alina gaba biki bisiyaga alina kubikola bbuutu. Kati okusinziira ku Kagolo agamba nti no munnange okumukolako ebikolwa bino kyatandika bwe yajoyininga chachi eno bwe yagyeyungako naye nga yali yeeyunze ku ttiimu y'omupiira eya chachi eno. Munnange olwo agenda mu activities ez'okusamba omupiira bategeka nti ebintu chachi kwaya naye batyo emizannyo kati waliyo ttiimu y'omupiira agyeyungako. Munnange oluvannyuma bwe batyo ate ne bamuteeka mu security team eya Kayanja bamuteekayo era Kagolo agamba nti Kayanja yamutegekera ne bamutwala okubeera nga afuna obukugu atrainingibwa Kabalya Police Training School e Masindi. Oluvannyuma bwe batyo ne bamuteeka mu private security team eya Kayanja. Kakati olwo agamba nti bwe yasisinkana Kayanja omulundi ogusookera gwali mulundi ogwakubiri agamba bwe yasisinkana Kayanja omulundi ogwokubiri mu ofiisi y'ekiro. Munnange Kayanja amuyise mu ofiisi ekiro. Munnange bamaze okukkaanya amuweeweese ku bbuutu ndowooza akkiriza. Olwo bamaliriza byonna amaze okumukolako ebikolwa eby'ebisiyaga bw'amuwa $3,2 yazijja mu Bible teebereza. Bible yazijja mu Bible ng'amaze okubeera nga munnange amukkakkanako. Kati Kagolo oba kyekyabadde kimukaabya ng'ajjukira omusajja ng'amukkakkanyeeko omusaga omusajja alina amaanyi. Kakati munnange ono ng'atugamba nti ne Kakyati ng'ono ye muyambi wa Kayanja naye munnange ono olwamumaliriza wali nga naye alinze wali naye n'amukkakkanako n'amugamba leeta ggwe ebisiyaga leeta eno. Munnange nga talina kyakkola naye n'amuwa ebisiyaga mu ngeri y'emu mbu gye yanwamu oli ebisiyaga Mukama Katonda. Kakati munnange Kagolo ng'amaze okubeera ng'atuwa obujulizi obwo nekirabika nti ate kati omusango bwe gutyo guno bwe tulabanga ogw'amaanyi ennyo ne gulabika ng'ate gufunyeemuko enkyukakyuka. Abasajja bano munnange abavunaanibwa okuwa obujulizi obutaliiyo nti baawa obujulizi obutaliiyo eri poliisi byabakyukira dda era kati bali mu kuvunaanibwa nti baawaayiriza nti nno baabakkakanako ne babalya ebisiyaga era ng'ebibalya si mulala nnyo ye Pastor Kayanja. Kakati poliisi n'ebeera nga munnange yabagulako ebisangu naye ng'oyinza okuwangula. Kakati munnange ate bwe yakutwala ku poliisi yebe ku traininga kitegeeza alinayo obuyinza bw'amaanyi ate n'ebikolwa biro bye bakoze oyinza okubanga ku kalukolo. Kakati munnange bangi nnyo kuba bano bwe twogerako nga bano babavunaana emisango nkuga bali 9 balambirire emisango gye babavunaana mbu kugezaako kusiikiriza bwenkanya okukyankalanya obwenkanya mbu okwekobaana okubeera nga bakola obulimba bafera ono omulala criminal trespass wamu n'okuwa information enfu gy'emisango gye babavunaana basajja battu nga n'obugamba nti nnyonnyolako gumu ayinza kumanyako gwa giving false information naye giri emirala gyonna ayinza obutagitegeera. Bano betwogerako omwenda abavunaanibwa kuliko Regan Ssentongo, Peter Serugo, Khalifa Labib, kuliko Agri Kinene, kuliko Israel Waswa, Jamil Mawanda, Alex Wakamala, Martin Kagolo, kw'ossa Moses Tumwine. Wano nno alikka kukola tondeka nyuma yadduka dda teyeeteekera era nga bano bonna bali ku misango gya kwonoona kifaananyi oba gya kwonoona linnya lya Pastor Kayanja. Naye omulamuzi yawandiika dda ekibaluwa kye bakontumye eri partialities oba abo abeemerera Tumwine eyadduka olw'okulemerera okubeera nti ate bamuleeta mu kkooti. Kagolo era bw'atyo yategeezezza kkooti nti bino byonna okubaawo byatandika ye ne banne bwe bagenda e Lubaga Miracle Center Cathedral nga baagala okubeera nga babawa ssente ez'emisaala gye baali batanawo okubeera nga babawa. Era munnange mu kaseera ku Pastor Kayanja kigambibwa nti yayita poliisi okujja okubakwata nga emisango gya kusaalimbira mu kitundu ekitali kyabwe trespassing. Akati oludda oluwaabi lugamba nti nno bano era bwe batyo bagenda ewa Detective Inspector of Police Clotilda
Nandutu Kawempe Police Station ne bamuwa obujulizi obw'ebicupuli nga bulimu okuwaayiriza era munnange nga abajulizi 13 kuli ne Pastor Kayanja bwe batyo munnange babaddeyo nnyo mu kkooti era nga bano balumiriza bagamba nti bino byonna biri kitundu ku campaign ey'okubeera nti nno boonoona erinnya lya Pastor Kayanja era nga kikolebwa bapasita baavuganye nabo ba rival pastors. Kakati omusango gwayongezeddwayo lwakutaano okusobola okuwulira obujulizi obwabo abeewozaako era munnange singa gubase mu vvi bano baakusibwa okuva ku mwaka ogumu paka ku myaka 7 nga bali mu kkomera kisinziira munnange ku mbeera y'omusango naye nga baakusibwa bangeero. Kati munnange wetugendako ate eri mu NRM nakutegeezeza nti okulonda okwa LC1 okwa NRM kubaddeyo era nga balonda abo abanaabakwatira bendera. Yino Museveni naye yakwetabyemu kukebi kwabaddemu enguumi ey'amaanyi. Yino Museveni yakwetabyemu ku kyalo gy'abeera era nga yatenderezza nnyo okuba nti kwabadde kwatambudde bukwakku era ku kyalo gy'abeera bakiyita Nshewerenche. Kisangira Lwakitula kyali yatutuuma erinnya eryo Nshewerenche oba Yino Museveni yakituuma erinnya eryo Nshewerenche naye nga munnange gye kiri ekyalo eyo Lwakitula era ne Anita Among naye yawangudde ku kyalo kye bayita Apopong ky'ekyalo gye yawangudde Right Honorable Anita Among bamulonze okubeera chairperson owa Women's League era n'awagana ategeeza nga bagenda okukulaakulanya abakyala. Kati ate ewalala munnange newankubadde bano babadde bakyakyanja nga bwe nkutegeezezza nti ate obunkenke bwabadde bw'amaanyi eyiganga kubanga abangi ku baagenze okwetaba mu kulonda kuno baaviddeyo ku bisago eby'amaanyi ennyo kubanga okukaayana kwabadde kw'amaanyi. Kigambibwa okuba nti abantu abasoba mu 10 baavuddeyo n'ebisago eby'amaanyi ku kyalo ekiyitibwa Nampirika Nakalama Sub County Iganga District era munnange mu kulwanagana kuno kwatandiseewo nga balonda baadde mu kulonda abanaakwatira NRM bendera ku LC1. Kakati munnange bino byonna abantu babadde bakuŋŋaanye okubeera nga balonda bana NRM abatonotono baabwe tebakuŋŋaanye olundi okwali badde kulina okuba okw'emirembe baamaliriza munnange kyani nkyoli ejjinja kwata omuggo kwata. Kati bagamba nti okulwanagana kwatandise oluvannyuma lw'omwami amanyikiddwa nga Farouk Nampala omu ku ba candidates bw'atyo yabadde yeemulugunya ku munne gwe bavuganya naye ayitibwa Pastor Stephen Walekwa nti ono yabadde aleese nti Pastor Stephen yabadde aleese abalonzi nga abaleese mu nkola yaabwe ng'eya bulijjo nga abaleese okuva mu bitundu ebirala era nti yabadde azze kola ng'akyusa ebinaava mu kalulu. Kati munnange babadde bagezaako kubeera nga bagenda mu maaso okulonda naye bannange obunkeke ne buyitirira era okukakkana nga gurupu ey'abavubuka egambibwa okuba nti ewagira Nampala eyabadde yeemulugunya ku Pastor Stephen okuleeta abalonzi abalala okuva mu bitundu ebirala oba abantu abatategeerekeka. Kati bwe bati munnange ti gurupu eyabadde wagira Nampala yatandise kubeera nga ate ekola mbu effujjo esika abantu mu layini nga bwe bakuba n'emiggo emiyitirivu nnyo era bangi nnyo baavuddewo nga balina ebimundu ku mitwe nga alien skin emikono gikubiddwa amagulu obukongovule nga bawenyera era nti n'abamu baazirise ne baddusibwa mu ddwaliro nga bali mu mbeera mbi nnyo. Kakati munnange ye Nampala agamba nti opponent we yaleese olutalo ng'akimanyi bulungi nnyo nti tagenda kuwangula. Nampala amaze okubeera ng'amuwangula kano newankubadde ng'okulonda kwayongezeddwayo ye Nampala agamba nti abantu be bakyamuliko era bagenda kubeera nga bamuwagira. Kati okulonda tekwasobodde kubeera nga kweyongerayo kubanga ne presiding officer amanyikiddwa nga Joshua Nyange ono munnange ababodaboda bazze ne mutaba ku bodaboda bamutwala mu kifo munnange ekitategeereka gye babadde batasobola kubeera nga bamujja era munnange okuva wekiri nti presiding officer yabadde taliiwo kiba kitegeeza nti okulonda kwali tulina kubeera nga kugenda mu maaso. Kale bwe batyo ne bakuyimiriza Bunnambiro. Poliisi yatuuse neegeezako kubeera ng'etaasa
era munnange abantu bakyali banyiivu abamu bakyatidde n'ebirala tujja kuba twongera okubeera nga tubimanya naye okulonda kuno kwegamba nga bwe mbikubuulidde awo tukimanyi bulungi nnyo nti okulonda okwagwamu LC zino ezaffe ze tumanyi ng'oggyeeko kati NRM eronze ba flag bearers abagenda ogikwatira bendera mu kulonda kwa LC naye ejjukira nti embeera nzibu nnyo kulonda tumaze ebbanga nga tetulina LC batugamba ssente tewali era nsuubira okuba nga okwawamu kujja kuba amasente ntono nnyo naye kati okwabwe baademu akasente kayitirivu nnyo era bo obukiiko obwabwe buba butandikirawo okubeera nga bukola nga butegeka eggwanga butegeka abantu bwe bati mwe bagenda okuyisiza akasukaali ekasabbuuni nti abantu baffe basobole okubeera nga era baddamu okubeera nga bawudiisibwa kubanga bo bakolaga ekyabwe bakitereeza bulungi nnyo kati oludde babanga abalonze olwedde obukiiko obwo nabuli ne bwe bulemererwa basobola okubeera nga bukasaba nga balina buno bakimanye bulungi nnyo kikiyinza okubeera nga kibakomyawo ku ground naye abantu bo bagamba nti muganda wange ffe tubalaba era tubeetegereza nnyo kankome wano kambagaliza emirembe n'olunaku olulungi tusinkana te mu mboozi zaffe eziddako Mukama Katonda atusisinkanye